then why do you need that person? Why do you stay with the person? No, I'm saying like your life entirely doesn't have to depend on them. When it comes to real marriage, that's how it's supposed to be. Your life depends on that yes, person. Yes, obviously. When you get your wife, your life depends on your wife, and your wife's life depends on you. Him. Yes. Because, for example, it's my woman who prepares my food. That's great. Yeah. Exactly. You get it? Yep. So when it comes to marriage, toyinanga egyogamba muntu nti genda mu bufumbo ate weyagalira ennyo eyo nga bagisomesa mu ngeri ndala nnyo. Bagamba obeera n'omwagalwa wo tomweguya beera bibyo bolemere nnyo ku muntu ajja kumanyira mbofunayo omuntu simanyi ayimirizeewo obufumbo bwammwe. So kati akantu nga kabi laawo ogenda n'omusiguze bibeerawo but and again abakyala bato okwogera ebintu nti obufumbo obeera mu bufumbo ng'olinayo wabbali omusajja obufumbo butambula bulungi oba buwangaala. Ebiseera ebisinga si be babeera abafumbo, omukyala yaba yawasa omusajja nti ye abeera n'akasajja ke nga katambulira ku ntolize nga balina kye batamanyi. Most people who are broken bakola ebintu ebirungi naye nga babikolera abantu abakyamu. So ekijjo point eri gyogeddeko nti okolera omuntu ebintu naye obikolera muntu ki? You get it? Okera enkya ku makya omusajja n'omwebika n'omweyalira si bwe buzibu. But obuzibu weyaliddaani weebisaani kyekisinga obukulu kubanga nze nkula most of these people are not serious. Bw'olaba abantu bebakwata ne bateeka mu bulamu bwabwe kiyinza okumalamu amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga naku nnyingi banaye olwaleero mbadde Kabona neetaaga kusigala waka nga neebase kugambye ngenda byogeraku ebintu bya out bino sikyabisobola kankubuulire. I have outgrown it. Chobola nze ndi used kugenda ku bukyayi and going back home to sleep. I sleep 8 hours, full 8 hours. Ate omusawo kyatulagira. Wesizeebako oba kale ekitono nnyo 7 oba kale wemba nyigiriza nnyo 6. Nyinza okufa. Intuuse ku bakya nga mpulira mpaga omutwe mpulira mbuzitowa. I'm not sleepy. I don't drink that I have a hangover naye nga mpulira nfuuko. Naye nawe ng'olowooza out mukolaki kugenda mudabirwamu kwekwata video kutuulako awo okitegedde kwegamba obi outgrowing kwegamba ndabika ndowooza nkaddiye kati nzikiriza amazima amatuufu. Omanyi abakazi tetukkiriza naye omukyala wokkiriza oba okkiriza. Abalungi abatulaba tulina Kabona the life coach olunaku olwaleero tuzze okuba nga twogera ku self love mu bakyala. Omwami ono alina educative edutainment information ku bulamu bw'abantu. Bw'oba oli eyo nga weekyawa relationship ekusumbuwa obufumbo bukusumbuwa is the right person to follow. Owulire biki byayogera ofumiitirize ofikisinga obulamu bwo. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Bajjukiza nti aba HK Furniture Workshop ye furniture workshop yaffe aba HK kowola buli yenna ayagala Hadija Kigozi jangu mpagire. Tulina entebe ez'omulembe, tulina furniture ow'omulembe. Wenjogera ku furniture ntegeeza buli kimu, ebibajje ebya buli kika. Banaye mujje mutuwagire. Mujje mutuwagire. Enamba y'essimu yeyo wammanga enkubira yonna design gy'olina tugikola ate nga ne ku workshop yange waliwo ebintu mujje mulabeko okulabako kwa bwereere. Osobola n'okuleeta ekintu kyekikadde ffe ne tukikwanyisizaamu ekipya n'otwongerayo kasente okusinziira bwe tubeera tuteeseza. Kabona nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okuddamu okubasinkana. I remember twasemba kusinkana, was it last year? Yeah. Happy New Year everyone. Happy New Year. Yeah. Kansuwenti Katonda jatuwa ebisinga. I'm Kabona life coach. Basically on TikTok and other social media platforms. Exactly. Kabona, I love appreciating people. I will never stop saying you are a very cute man. Oli musajja mulungi olabika bulungi. Sitoko mpya.
Anti obanyi abantu tebagala bulira abantu bazima nze buli muntu gwenkyaza wano mubulire ekituufu ekimuliko wemanyi ekibimba sinaba kukikula bakumanya ekibi ebiseera ebisinga kyeyolekera mu mpisa omuntu engeri gyayogera naawe gesture omusisinkanye yeeyisiza atya kati ebyo sinaba biraba omuntu asabberawo nga teyeemanyi abamu tebeemanyi nti balungi kyova olaba babonaabona olaba kati nga bosinkana Adija nagamba nono nagamba noli nagamba ogenda put it in your mind otukataimu nokitegeera mbondi bwenti ndi bwenti kiringa omuntu omunene tebabagambangako nti balungi kizibu bwabwe omusajja gwalina ewaka tasobola yadde omu appreciatinga nga abayindi b'oku Facebook be bamuweereza message be bamugamba oli cute kati omukazi bw'atyo omusuubira okwemanya nti ndi mulungi kyova osanga omukazi omulungi nga yenna atambula yeekomoma yenna atya abantu yenna yeenyiga nga mubutuufu nga tali confident yadde munaye osanga omuntu ng'omuntu teyeeyagala nga teyeeyagalirako ddala obadde okyabuuza ku bantu Kabona omanyi Kabona olina ebigambo bitono ebigambo byokka byobeera nabyo biba byamulamwa toyagala biboozi kyenkumanyiko gazangako nnyo okuwulira ebiboozi byage ng'ogamba bugambi okay anti nyuma nnyo okuwuliriza kwajja okuma okuwuliriza owuliriza nnyo n'osukka bane musibye mutya musuze mutya yonna gye muwangalira abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ab'eddiini endala ndowooza mukama yeebazibwe I think tugenda kwogera ku mulamwa hosti waffe yagenda okugutuwa njagala kumanya ku self love abantu bangi ku TikTok bagooza self love is the best I choose to love myself self love kitegeeza ki yemwe ba life coach when it comes to me naddala butya bwe tugiraba omulembe guno eno self love is like mental masturbation yes mental masturbation oli okubanga yeekuba akasabbuuni mu bwongo you massage your something brain? Like that yes cause Hadija kankubulire when it comes to self love si kyekintu ekyetaaga osomesa omuntu self love kintu omuntu kyazaalibwa nakyo nti omuntu okeera enkya ku makya nga weeyagala ffenna nga abantu bootulaba twekulembeza era nze kino nkikugamba olunaku lwaleero tulina bamaama tulina abaana tulina bamaama tulina n'abaana naye olutalo ne lugeza lutandika Hadija osooka okujjukira maama wo oba omwana wo ng'oli luweero nga tomanyi na butya bw'otuuseeyo odduka kutaasa bulamu weekulembeza gwe ng'omuki gwe ng'omuntu you get it so kati kyengezaako okulaga abantu olunaku lwaleero kyenjaga amagi nti self love batagisomesa muntu alina kikyamu ku bwongo for example oli ava ebutabika abadde alina mental illness yeekyawa abadde atta abantu weebale nnyo oyo gwe batuuza ne basomesa self love naye omuntu ali nomo ti Kabona alya bulungi Kabona amanyi okusoma ebitabo Kabona amanyi okukozesa essimu that person is okay teetaaga na self love wabula kye tulina obuzibu mu mulembe gwaffe guno eno abantu bakwata self love ne bagikozesa okavalinga ebibi byabwe so that they don't change for example mulimu abantu betulina adda mu mulembe gwaffe guno eno to make friends gwe ng'omuntu you have to put in efforts n'okuteekamu obugumiikiriza so some people don't have that element mu bo nti oli alina okumanya nti Hadija Kigwezi waba aluddeyo kamulinde kyali wange oli atasookera nkya ku makya n'amanya nti waba nnyiiziza kanzikakkane teri muntu atakola ki atanyiiza kati omuntu olwokuba tasobola kugumira ebyo ebintu n'akomekereza ng'ali yekka n'akiyita self love n'asiiga bwekyo agenzi nava ku bantu neeyagala bw'omu neekulembeza naye nga tesi bwe kirina okubeera omuntu yenna gwe ng'omuntu olina okubeera nga mulimu ebintu by'okola ku lw'abalala then self love naye neyokola ki by the this is the first generation muli ba introverts mayanga baani mubabeerawo ku lwabwe ti muguno eno omulembe this is the first generation muli basima introvert extrovert baani ebintu ebaddeewo but bino ebintu weebiri olw'empisa z'abantu embi abantu tebaguumingiddwa ko omwana ajjiddwa nga buto ng'abuulirwa engeri gy'alina okubeeramu ne banne nti omwana ne bamugamba waaye bamugulira akagaati bamugamenyako waani abantu nabo bafuuka bazibu oweeko munno kwegamba omuntu n'abeerawo ye ng'omuntu ng'ayiga butya bw'abeera n'abantu but when it comes to self love nadda muguno omulembe abantu bakiteekawo kukweka mpisa mbi kati tukyeta for example mu bufumbo abakyala abasinga n'abaami abasinga bava mu bufumbo bakwata ekintu kya self love ne bakiteekawo baleme kutunuulira mpisa zaabwe embi ze bakola mu bufumbo
empisa zaabwe zibaleetera okulemera obufumbo so nga ate omuntu yandibadde n'atunuulira empisa ezembi zimulemeseza ziti obufumbo n'akyusaamu n'abecoming a better person wabula kyavayo nakyakola ekintu eki nze nali mu bufumbo nga seeyagala kyekyabunemesa nina okwekulembeza banaye mweyagale bakyala bannaaye mweyagale nnyo byo biki haji bwagaana okukola kino gwekola kino biki like that tekivaayo and again nze nna n'ekibuuzo kye neebuuza gwe ng'omuntu ogenda kubeera otya ne munno mu bufumbo nga weekulembeza obufumbo si butambula ogenda kubeera otya ne munno nga weekulembeza si butambula kati ate ebyobufumbo teri self love tebaawo kati Hadija gwalina self love already yeyagala omukwano gwange ogwagaza ki I thought you don't have to depend on that person. Then why do you need that person? Why do you stay with the person? No, I'm saying like your life entirely doesn't have to depend on them. When it comes to real marriage, that's how it's supposed to be. Your life depends on that person. Yes, obviously. When you get your wife, your life depends on your wife, and your wife's life depends on you. Him. Yes. Because, for example, it's my woman who prepares my food. That's great. Kitegeza so kumpa obutwa. Yeah. Obulamu bwange butambulira mu ngalo ze bwe. Exactly. You get it? Yep. So when it comes to marriage bwe kibeera, toyina ng'ejo gamba muntu nti genda mu bufumbo ate we yagalire nnyo kati okay omuntu gwe yafuna agenda mukolera ki kubanga mbadde manyi nti wagenda ofuna omwami nga omwami wafuna wakwagala mbadde manyi self love mu bufumbo kweyagala and you take care of yourself and your man naye nga weefaako inawe nti waba waliwo embeera yonna ebaddewo wakati wammwe oba ng'okunyigagana oba ng'okuyombagana you don't go off track teweesaddaaka teweesalira musango okitegedde tobivaako n'obivaamu ssaawa eyo you keep moving anti kati bwe buzibu bwe tulina mu guno omulembe era kiva relationships zifairinga nti most people over prepare themselves lwe banaayawukana okwepreparingira butyo bagenda osigala mu bufumbo oba mu relationship nti gwe obeera n'omuntu olina okumanya nti biki bye nina okukola okukuuma Hadija nga waali other nze okwepreparinga divorce we naatuuka tugenda kukola tya bw'anaagenda no obviously ekintu kyonna kyonna abakoze ku business n'ebirala mukimanyi bw'oyingira ekintu nga weeteekedde butya bwe kigenda okubeera nga okivuddemu oba nga otadde plan B kirina okugaana like it or not. Wogamba nti ngenzeko Uganda nvudde ku kyeyo naye omulimu gwange wano kangulekewo webigaana nga nkomawo obviously kiba kijja gaana oba oyagala oba toyagala omuntu olina okugenda wenna mu bufumbo. Yes, in everything that you want to achieve olina okwewaayo wenna. By the way, most people here don't even teach self-love kuba tebagimanyi. Most coaches here n'abalala abajoogerako they teach selfishness. You get it? Gwe weekulembeze wefumbireko akakokokka sooka weekolewo oti weetwaleko mu restaurant abaate bakututte biki. That is nonsense. That is being selfish. Because when it comes omuntu yenna obeera ng'olina abantu obowangala nabo olina obbalowoozaako nomanya nti Kabona before I do anything kana akasente kenfunye kanzijeko ez'amaama w'abaana ka school fees k'abaana kati zino sigadde kanzikya kale mu kale. You get it? At a certain extent you have to be selfless if you're to stay with your person. That's why we are in most people here don't have friends. Tebalina mikwano. They are not willing okubeera nga investing bakwatagana n'abantu baabwe because there is no you're going to have a friend yet you're selfish yet gwe weekulembeza because like it or not omuntu gobeera naye one day one time olina okubeera nga okulembeza ye n'ogamba Hadija yalwadde tewali kyakola kangende emulago maleyo wiiki tokikulembeza okulembeza Hadija kuba olina omubeerawo kyaliiwo. You get it? Kitegeeza to a certain extent weereseemu emabega n'okulembeza ono kwe bali bangi ababitegeera kwe bali bangi so ku nsonga ffene eya self love abantu asinga bagisomesa mu ngeri ndala nnyo bagamba obeera n'omwagalwawo tomweguya beera bibyo bw'olemera ennyo ku muntu ajja kumanyira mbufunayo omuntu simanyi ayimirizeewo obufumbo bwammwe kantu nga kabi olaawo ogenda n'omusiguze bibeerawo but and again abakyala batte okwogera ebintu nti
obufumbo obeera mu bufumbo ng'olinayo wabbali omusajja obufumbo butambula bulungi oba buwangaala ebiseera ebisinga si be babeera abafumbo omukyala yaba yawasa omusajja nti ye abeera n'akasajja ke nga katambulira ku ntolize era nze nakyogerako mabegako waneeno bano abakyala abeefuula abamanyi ku midiya tebasobola kuleeta baaba bwe n'amutuuzaawo tasobola. They have men who are short, dense, and ugly. I'm telling you this. Excuse me, dear. Because they need people that they can't control. Anoonya muntu gw'asookera enkya ku makya n'anyigiriza. Era kyova olabanga aganaganika lwaki Kabona ayogera bw'atyo kubanga ye amanyi nti yafuna kifule we gwanyigira mu nkwawa bw'ati. Kasi what kind of woman is that? Me, I want someone to lead me. If a man cannot lead me. Tekivaayo bulungi. I can't respect you. How? I can't. But are you willing to be led? I'm not like that. Naye like oba tonkolera. I respect omuntu understands each. He's a man enough. He's a leader. I want someone to lead me. Nenga gwoso okulemberwa. Yeah, why not? Nfanananga ki? Kufananiranga ki? Simanyi negwe bikyolowooza ebikuleeta okubeera ngo ye good subject okulemberwa. Me. Yeah, me. As in what makes you a good subject to be led? To be a lady. To be led. Ki ekikufuula omuntu omwangu okubeera ng'okulemberwa? The woman in me makes me. Who is that woman? Can you define her? No, I cannot just disclose the woman in me in public. But the woman in me. Yeah. Who is she? I know what to do. She's Hadija me. I know what to do. Ingonda, mukondera, mukamirira, I respect them. I do all the things that I am supposed to do. See, tino rokubanga tino idi social media personality mbuno mbuka mbuno. Say a different woman when it comes to your person. When tuba tuli ku mulimu. Omulimu we go back home. Reality checks you. After social media, after going out with friends and doing everything, reality is in the house. So if you cannot check yourself, so nga tukyali ku mulamwa gwaffe gwa self love. Abantu abasinga abasomesa self love kyebasomesa tujja kiyita independence within marriage. Nti baagala Kabona abeere mu bufumbo ng'ali yekka. And most of the people abasomesa binene ebintu, these are people who are broken, abamenyeka, that bo balowooza olw'okuba baamumenya oba olw'okuba they let that person down, buli omu agenda kuleetinga down abalala. Era oli akira enkya tewesiga nnyo mukazi, tewemalira nnyo mukazi, tewemalira nnyo musajja, biki naye ng'akikuleetera mu ngeri asinziira ku experience eyiye ng'omuntu. Asinziira ku experience eyiye ng'omuntu okubeera ng'awa abantu abalala amagezi. So nga ate omuntu yenna a good life coach oba omuntu yenna nga a counselor, omuntu olinamu experience kusinziira ku bulamu bwe. Era omuntu wabanga akunnyonnyola obulamu bwe olina obuwulirize nnyo weeteeke mu bigere bye osomuwa amagezi okusinziira ku ye ng'omuntu n'omanya nti Hadija mukyala ali myaka bwegiti ne bwegiti kati katukole bwe tuti negwe tewesiganga ekitonde ekikazi, tewesiganga ekitonde ekisajja, siwe bitambula. Cause me I'm sure. So they scare people. Yeah. Buli muntu alina omukisa gwe ne chance. And when it comes to marriage, the two become one, like it or not. Toyina ngeri gy'ogamba nti ogenda kweyagala mu bufumu ali omuntu agenda okwagala. That love olina gifuna ku munno. And the funny thing of all, we are social beings. Ffe tulinga bwolaba enjoki. Tetusobola kubeerawo omuntu ng'ali yekka. Era kyova olabanga Kampala ogisanga ng'ejjuddemu abantu. N'ogenda aluwa nga tewali yadde n'omuntu. You get it? Naye nga kyonna kivaawo. So if people expect omuntu okubeera introvert abeere yekka biki oba n'ebirala, it doesn't work out that way. Yeah. Beesigamako. Because when it comes to self love, oli abagaga teweesigama ku muntu. Beera ku lulwo ki? So this self love works. Ekola mu bitundu nti mu marriage tekolayo, mu basingles ekolayo, mu datinga. Self love tena weekola. Self love giringa mikono. Tebakibuulira muntu. Hadija oli dabya n'emikono gye. Kati sawa eno yamanyi nti kanjiwummuze wano.
yamana ganti kanjiteeka wano kozi etulimu mulimu ffe so abasinga gye basomesaako nti baagala omuntu abeere mu bufumbo ng'ate era waliwo ndala ndooza sekita endala ey'okweyagala naye ng'ate siwe kirina okubeera kubanga tujja mu bufumbo the to become one abantu batandika okubeera nga bombiriri beeyagala ng'oluna alina okudipendinga ku munne n'ono alina okudipendinga ku munne yes kyova era nga muvaamu abaana nga abuvunaanyizibwa bumwe bwembiriri okubalabirira you get it mukola ebintu ebiseesinga ne bakolera ebintu wamu because when it comes to marriage one of the major key factors lwaki abantu babuyingira it is development because two heads are better than one Adija tukole kyano tukole wetti tukole wano okay mbadde oli emirimu gyange ngikola bw'omu bafunye Adija she's going to manage this and that kuga development nekola ki nego tena ngejo genda kera ncha kuma chakera ncha kwa chagamba tomulingiriza bwabata kubide nawe tomukubira it doesn't go that way bwabata akubide nawe tomukubira it doesn't go that way muntu oyina okumufaako for example waliwo yalanga nangamba Kabona omukazi yekoza nnyo okola otya and I asked the guy oyagala yekoleze kwani wabanga sidde because you're the husband oyaga agenda afune stranger gwa yekolezaako oba yekoleze ku maama we eyamukuza n'amala era ina kwekoleza ku gwe love it and enjoy it yes that is it so kati esinga omulamwa gwaffe gwaguli self love abantu abasinga obuzibu bayina they don't tebategeera self love kyeki era bwe basomesa bintu birala nnyo we are in a generation whereby people are too broken to an extent what even they teach is toxic kichafu nnyo kati imagine bakisomesa omwana omuwala nti omusajja tomufaako weefeeko gwe nga gwe weekulembeze ebiti ofukamira kine wona afukamira bajja kulekawo baki bataddemu muli goloza ofumbo bugenda kubeerawo butya ate nze kino nkigamba abaana b'obuwala ojja otula ennyo akazi ate osomesa ebyo ebintu these women who are 30 and 35 and above they are so broken tebalina na basajja misery loves company balwana nnyo sika n'abaana abawala abato babeerenga bo naye nga ate si bwe kyandibadde kozi Adija nze manyi abantu wane eno manyina kapoze manyi ng'oli yafuna omwagalwawe ng'omu ate abeera omulala ayinza n'offa ninga paka nakati weebali for example njakuwa example ya Bobby and Baby kati goza kwabo ulikaga nti nze na self love gundi watakola kino sinange sijja kikola era abo nze nkubuulira omu naageza avaawo omulala tayinza wangala bbanga ddene and that's how marriage and relationships and love are supposed to be ofuna omuntu wo ne mubeera nga mugenda beera n'oyo ate ninayo n'akantu akali funny era tujja kakolako video but that will be a TikTok video season of videos zaffe za YouTube mu bulamu bw'ensi buno eno Katonda teyatuwa chance yerondera aba relative naye na relative gwe yatuwa okwerondera teyatuwa chance yerondera bataata bamaama n'abenganda n'ekika we don't have that chance erondera abo abantu nati yatuwa chance erondera omuntu omwagalwa nti Adija oyina right yes to choose a good partner kyovula abantu asinga bakitwanga ekyomuzannyo but niti wali kintu kyentwalanga kikulu nga kulonda mwagalwa era omuntu ngenda okugamba nti kati ono mwagalwa wange embeera naye nga muyisiza mu bintu bingi byentegeerako nti kubanga omuntu yagenda sinzirako abaana we bagenda okufaana naawe bagenda okweyisa bwagenda okuyisa obulamu bwe bugenda kwera misery oba essanyu so people bandibadde nga bafaayo nnyo okulaba butya balonda partners abo bagenda kubeera batya. Wow. So that is amazing. Boyogera ku kyokulonda partner. Kubanga abantu bangi balowooza nti nina engeri gye njagala kireeta but I don't want to be rude. Nti waliwo enjogera egamba nti olinganga ogamba mbu baakutuma omusajja okitegedde olinganga ogamba baakutuma omusajja oba omuntu n'akakanya embeera okukakasa abantu nti ye ali mu relationship n'omuntu nga gwe okirabye relationship tekola relationship tesaatuuka yadde kaleerwe terina yadde neweeraga negwe ogisibye emigwa olwana naye ogisibye emigwa olwana naye omusajja omuwalula okuva ku epaka ku zeti ninako ne kapo zendabanga omusajja omutunuzaamu kamera nga tayagala understand your man nti ono omusajja tayagala kamera kamujja mu kamera foga tukiyite desperate ng'oli ali very desperate ayagala nnyo okukakasa okwagala nnyo okukakasa oba bakiyita batya ayagala nnyo okwashuwaringa abantu it's the need to prove I have no one is going to beat you if you don't have but try to find the right person yewe obudde topapa
life is yours to miss. Sajja bwanakuba nakuwangulamu amanyi ffe tetujja bbaayo wano ku social media bwonajja n'oseka ffe tujja kuba tetubimanyi nti bakoze ki bakubye tujja laba ddibu tujja laba ddibu nga bakwisizaamu mugido mulimu abasajja abakuba abakazi omuntu ng'ali very toxic obanga omuntu waba takwagala aba tayagala kubeera naye buli wojjajja oli oba omukwasa obusungu. That's what happens nga mufunye misunderstandings mu bufumbo kyova olagala asobola okukomawo nakkuba oluyi ng'abadde si kyayagala. Why? Love ebeera ekoze ki ekyuse editori ekendedde love eringa imaani ekendera nekka okubeera mu bufumbo ng'olina omuntu love ye nekka tekitegeeza nti aba akukyaye aba asobola okukakinga up anytime soon kyobola n'eddiini ekugamba nti bw'oba ogenda kutalako omuntu musooke mwewe ki ebbanga we mulaba mugaanye ebbanga liweddeyo exactly. You can divorce. Thank you. So abantu balowooza nti okubeera n'omuntu it is nice naye olina muntu ki still taking you back to the point gy'obadde oyogerako nti Katonda yatuwa chance okwerondera aba partners olina muntu ki omuntu nakubuuza omuntu buli kiseera oletadde omusajja kati olaba olina muntu ki olaba ensonga gyeyogerako okumanya nkulu abantu asinga balina kye batamanyi. Most people who are broken bakola ebintu ebirungi naye nga babikolera abantu abakyamu. So kijjo point eri gyoyogeddeko nti okolera omuntu ebintu naye obikolera muntu ki. You get it? Okera enkya ku makya omusajja n'omwebika n'omweyalira si bwe buzibu but obuzibu weyaliddaani weebisaani kyekisinga obukulu kubanga nze nkula most of these people are not serious. Bw'olaba abantu bebakwata ne bateeka mu bulamu bwabwe kiyinza okumalamu amaanyi naye ng'ate gwe ng'omuntu wandikedde enkya ku makya n'omanya nti omuntu gwe nnoteeka mu bulamu bwange alina kujja na criteria bweti neeno n'eriwa neeno n'otamala gayingiza era nze kyovola I feel pity eri abantu abaleeta abantu mu bulamu bwabwe lwa mukwano siwe kirina obbeera omuntu olina muleeta no olina okusetinga standards kwoleetera omuntu noga means emandi wakufuna mukyala nina ofuna omukyala nga musiraamu noga neetaaga omukyala nga alina empisa neetaaga omukyala nga alina bineeno so that omuntu wajja nga alina those things byeweetaaga alina ebintu wajja n'ebintu byeweetaaga kwosinza noga okay I can fall in love with this one. Abamu bawansa amabina ne batwala empty heads. Tekirina buzibu naye abamabina n'abakaaba ate n'amabina gatuka ne gakutamu tewali kitatawa mu bufumbo buli kimu kituuka ne kitamu. No, it's sawa nekyaffe ng'abantu n'omuntu nga wamumanyira bumanyizi nga bw'aba it's sawa nekyaffe ng'abantu ate ekijja ku basajja it is worse. Men don't have a choice when it comes to women. Teri musajja alina nti nze njaga mukazi mutono munene bikino. Men have choice according ku njala gy'aba alina essaawa eyo. Abasajja bemmanyi nga ye ne bw'omuwa ssente tasobola kgenda na mukazi amusinga buwanvu naye ng'ate omusajja mumpi nga ye bw'atyo bw'ali ng'akola ki ng'akugamba nti nze omukazi omuwanvu nedda kati nga ye musajja mumpi era yaga mukyala mumpi no nga waawo kitema nga bano abasajja ba bulijjo naye nga ye akugamba nti nze bano abawala abanyalanda abakoma eri mu bbanga waliyo abantu nga ye agamba nti nze omuwala omuddugavu. And some people are affected. Abantu esenga bakola decisions mu bulamu engeri bali affected. Waliwo oli okubeera nga yali abaddeko n'abakyala abawanvu ne bamuyisaamu amaaso obanga abadde ne mamwenga mukyala muwanvu ng'ayisaamu nnyo kitaawo amaaso kati nga toyinawo ngeri gy'omukonvinsinga yes nga kyamutwigalinga nga toyina ngeri gy'omukonvinsinga nti abeetaago baabaagala kitegedde naye nga the big point gye mbadde ngezaako okuyisaawo ya nti ebiseera ebisinga when it comes to men don't have a choice. Kano kakulu tebalina choice nti zejaga mukazi wa kabina mukazi mwanvu lwa muntu no men have choice kusinzira ku njala gy'alina essaawa eyo era kivuba bano abagagga n'abavubuka abalabika obulungi bakyusakyusa abakazi leero wabeerako n'omumpi agamba mpi mbadde nnyo nabo kambereko n'omuwanvu cause he has choice nono gwolanga ganze ku bakazi abakabina we siva kitegeeza tafunanga chance ebeera nnyo nabo kubakuula bwe mutu bwamutumanyiira kandyeko kuwa kabina kyovola nze I always give women amagezi wobanga ofumbira omusajja
bafumbire nnyo omusajja nga abaddeko kangeze n'akasente kubanga musajja alabika bulungi something like that ng'ali awo nga bibalance kuba yorida aba amanyi kyayagala era ogenda funa Amosi alabika bubi financially tali stable ogenda nti omuzimbe olumala omuzimba agenda atandika okufuna power mu mikono gye efuna mu lukazi gwayagala ogambye otya omuzimbe tagazimba bantu nze kigozi wabula osesa lwaki mba nkuzimba simanyi simanyi mba nkuzimbira ki baana bange wabula osesa tagazimba tata wa baana bo kati ate kuzaalamu nti abaana nga tolina muzimbe abaana mbana bazaala tolina mukwano no I'm saying nze omukwano ogujja waliwo ebiguleeta nga ki ekiguleeta omukwano ogujja waliwo ebiguleeta buli muntu alina ebintu byayagala mu bulamu nga ki buli muntu alina ebintu byayagala naawe awo oli olina byayagala you need someone wali bwati kati gweyagala ali ati nze byange yaganga ng'alinamu kasente gye bali bategedde dda wakyogedde naye nze bye kuzimba muntu nga kati kambuze yadde gye kitegeeza weetaaga omusajja ng'ayagala sente nga n'okulabika obulungi alabika bulungi ng'akola ki nga n'okulabika obulungi alabika bulungi alina okuba tonoonya malayika ogenda mujjawa abasajja abalina sente ennaku zino balabika bulungi mukwano va kuba nina abasajja abedda abafunanga sente ne babeera n'agatama ne bayiika embuto si bwe kikyali kati kati sookoleka omwagala ng'ali bw'atyo ng'omuliko weka I think we should close kweno topic but nga kyetuggalawo nakyo when it comes to self-love abantu bandikitegedde era ne bakimanya nti already ekulimu gwe ng'omuntu ate ekintu ekigenda okuyamba relationship yo oba obufumbo bwo bubeerewo isi kwagala muntu wo na wenna muntu omufuna mwagale wenna so that we mwawukana toyinaamu yadde ekirowoozo ekiddayo kubanga biseera singa bweyawukana ate omuntu gw'oyagala wenna oba olina ebirowoozo ebiddayo nga mutwalo oba ng'obadde n'omuntu ng'omwagala na buli kimu nga you have tried almost each and everything okubeera n'omuntu oyo bw'oyawukana naye tofuna na thought eddamu kubeera naye kuomanya mbadde ne Kabona I have tried each and everything because ekituufu kintalikyuka bwatyo bwakola ki bwali then you move on but most people bawukana n'abantu ne baagala okudda mu relationships oba ne babalowoozaako nnyo lwa nsonga yabeeranga naye ng'alina byatakola kati aganaga oba singa nakola kye yaŋŋamba oba singa tuli ffenna omusajja noba kyeyaŋŋamba nga kyali kituufu oba biki get it ate it doesn't go one single sided ne muffe abakisajja kyekimu if you are having your woman mwagale wholeheartedly mwagale wenna so that tutuuka time ne wejjisa oba singa nakakwata bulungi oba singa nakakola birthday party gye kayagala oba kandisigadde oba nange nalimuuko omuntu omubi try your level best omuntu okumwagala wholly ekya self love kisse wabbali ekyo kikulimu gwe ng'omuntu thank you so much abalungi abatulaba olw'embeera y'obudde ngenda kubeera mbasirira olunaku olwaleero mbadde siwulira bulungi naye Kabona inshallah ajja kubeera muzza nze Hadija Kigozi tubadde ne Kabona the life coach olunaku olwaleero tetwogedde bingi nnyo we love being precise naye nga bitwogera bitegeerekeka genda ku TikTok mu followingeko he has really very good information gwanoonya gwaliyo gwe yagenda yedda bino ebintu byayogera bizzaamu omusaayi kyobola nange mbyagala nnyo mu birabeko wano ku HK Media mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga tewerabira genako ku HK Furniture tusangibwawo ku Kusabala Road e Masajja kozi ate osobola n'okunsanga waneeno ku Toto ku Bahayi mpola mpola neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum